Alhamdulillah. Allah muganda wange. Tuli mu program olutindo. Tukulisaayo mu kuwummulako mashallah taala. Era nga okimanyi nti essaawa yonna tukutwala Makka ne Madina. Naawe oyagala osaanidde ogendeko Makka ne Madina. Tawakkal travels nga bulijjo tuli magoba akeedi bwe tusinziira awo. Makkati g'ekibuga ayina tukutwala mu makkati g'ensi eno. Tuvaawo wennyini mu makkati, the heart of the city, makkati g'ekibuga ayina tukutwala mu makkati g'ensi eno. Eri obutonde bwo, ensibuko y'obutonde bwo ku Kaabatul Musharrafa awo wennyini malayika yasinziiranga ejjettaka. Otukutwala nogenda okola ebyawo. Tutwala mu hijja ne umrah. Right now tuli mu kuteekateeka aba hijja. Era twatandise okusoma, tusoma magoba arcade, no, tuli tusomera ku Tuke restaurant, awo wennyini wetusomera olunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'Esande essaawa 4. Twagala tukutwala Makka nga tulina kyeweekwasa nga naawe okimanyi. Ogende Makka ng'osobola okukozesa n'abaala emikolo n'ensomi ng'ozisala. Eyo tawakkal travels. Twesiga otawakkale. Ekyo kikulu nnyo. Otwesiga n'otawakkala. Mu kusomesa biidhnillahi taala, you can't find it anywhere. That touch, you can't find it anywhere. Biidhnillahi taala. Care tujja gisingana wala. Ebirala biyinza okutulema. Naye nga bitulinako obusobozi biidhnihi jalla wala tusobola otutuukiriza. Twagala tukuleme tutwale mu lugendo olwo Makka ne Madina. Tugenda kwejjusa jangu tunaatera okuggalawo abahijja. Naatera okuggalawo tuweze ennamba yennyini gye twabuukingidde mu hotels tetugenda kwongerako biidhnihi jalla wala. So inaasubira okusambula ne Tawakkal Travels jangu ewandiise eta passport saako deposit ey'obuvunaanyizibwa eraga nti ndi mu lugendo kati. Tegedde beera wa mazima olaga nti oli waki obuvunaanyizibwa era twolekere Makka ne Madina. Bwe tuli okuweereza Sekawuza Imam Ali mu office, Sekakikambi mwali, Zulfa mwali, omwalo Motoyo wali nnyo, nange gye kunsiŋŋaana. Wonna elsewhere gye kunsiŋŋaana. Inshallah ta'ala nsobola n'okujja ewakaawo we can discuss it from there. So n'okunsiŋŋaana wonna ebyange byebyo mu office ntuulamu newala. Kulinze kutwala Makka na kukulembera lugendo lutukuvu tutwala mu hijja ne mu umrah. Simbula 15 atugenda mu May ya Shawwal, umrah ya Shawwal nkutwala tugenda simbula 15 tugenda kwolekera Makka. So nawe obayagala okwetuyingako sikazina ku 2 ezokka tuberenga tumalize ekyo. Allah ateke mu bulungi era tumusaba okutima Allah berenga atusiima. Saba today atembazeeyo wa mwala wammwe mukwano gwammwe haja tumanyimu yafuse dda mikwano gyammwe mukwano gwammwe kubanga mukyala ayagalika ate mukyala ayagala abantu alhamdulillah no hasiwe kiri fuka mukwano gwo mwangu nnyo there and then ni omutunulako gaa nti kyekyo Mungu akwongere n'ogamba nti alhamdulillah weebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli mu lutindo olutindo tuconnectinga wano kuba wano paka Makka zuula tulina twakomye wali weebaza ddalasa weebaza emisomo olina kwotugamba nti kuwumula eyokubiri olina akabadde otugamba simanyi kabadde kati kabadde oleseeyo. Okay, kemali just nyagala okwongera okwenspiring abantu nti sente nga olina badde magama kwerekereza kati second era ya first omwana nyagala gula motoka eneyokubiri nenyagala funa ttaka. So era nayo omutima ngamba ettaka njaligula kansooka enkole bino nsanyuse Allah cause bwe musanyusa ajja kungabirira. So that was the second umrah. Inga niyo nanga nyunga ugamba nge yanjawulo nnyo ndo watulowooza biraba bino bisi ebirifaaniya Allah kongera ekyo kyennyini Allahumma amin. So simanyi guba oyagaliza ki naye ate ne Tawakkal ayisa okulangula kaseera tulibeera wano naye era tubeera ngo inspired paka n'olwaleero yesawo ogendeke Makka ne Madina. Naam darasa ze Makka ze Madina kiki kubanga abamu basaala abafuti bakyamanyi kusaayira nyitu twageza okusomesa abantu okusaayira omufu. Darasa ezo zitwatulangamu awo mu lujja lwa haramu netubeeranga nabbi bebeeranga ne basahaba be nga muwulira ebigambo ebyo olina ekyamakulu kyofunamu obanedde? Nafunamu sheek cause the first time wenagenda twayimukanga ne tusaala
cause eri e Madina ne Maka buli muntu afa buli muntu alagwajola mu nsi like tuba tulina osutuka ne tumusalira buli nga tumaze okusala esswala ya faradha kati gwasooka nayumukanga nze nga followinga bye bakola kati tawakal edyo emisomo gyatuyamanya cause mwatusomesa bye tulina okwogera ne musomesa nti kubanga zirina beera nnya ziba takbir zibeera nnya ne mutusomesa nti esooka tuba alfata then eyokubiri ne mutusomesa nti tuba tulina okusalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam then eyokusatu wetusalira omufu waliwo edduwa gye batusomesa ey'omufu then eyokuna tuba twesabira twayiga nnyo okubeera kubanga batuyigiriza wosalira omufu n'omusalira empewo naye bajja kusalira empewo wosalira obuntu nga kiva ku mutima n'omusalira Allah mwejjana amusonyiwe byonna ebyamusobako naawe Katonda akusasulamu waba akujjuludde naawe Katonda akuwa abantu abasobola okukola ki okusabira ne batakusabira mpewo ate ne tusoma nti woba omaze osalira omufu naawe Katonda akuwa chance aba tuteerawo naffe twesabire Katonda atumayire ebyetaago byaffe atuwejjana naffe atusiime ng'atukoze ki atujje mu nsi eno kubanga tuliwo kaseera katini so tuba tulina okwesabira tuleme kutuuka eyo munange ng'ebintu Allah ffe tulowooza Allah yasiima saba Allah akkirize ya Rabbi twongere okusaba Allah akkirize mulimu gwaffe Madina yoyo Madina yoyo waliwo ne rawudha waliwo kyekifo kibakita rawudha bw'oba otuuseeyo bagamba obeera kyekifo kyejjana ebeera jjana yakunsi so alhamdulillah nebaza nti nasobola okutuukawo ku umra zonna ebbiri natuukawo nensaba edduwa zange ekyakuno tekyali kyangu abantu baali nga we mbagambye abantu baali bangi naye twasiimanga nga lines natya n'okutya nga ndowooza sigenda sobola nakugenda naye ne ŋŋamba nedda mba bate Madina nnyumiza batya abantu navudde Madina nga sigenze mu rawuza kiki ekyo kye mbanyumya ne ŋŋamba nedda Allah in fact wetwamala isha ne tugenda ne tugamba tetugenda bakugeeti ne basooka ne batutwala awantu ne batulimba nti rawuza wetwatwayo nga si rawuza nga just ne tusanyuka ne tugamba bannange tuva mu rawuza omayiga buli mwavaayo n'emboozi yenze nvudde mu rawuza nvuddeyo biki paka omuntu akubuuza ebadde efaanana etya paka otandika okunnyonnyola nogamba si yeeyo kubanga engeri gye it was really so hard to go to rawuza so omuntu okuvaayo n'atugamba ye agenzeyo emirundi ena tekisoboka waliwo abantu nyumiza abagendayo ne bamalayo awa namba tekisoboka cause rawuza kifo obeera in fact 5 minutes ne 5 minutes ezo woba okyasaba nga babagamba yalla mufulume so omuntu okujja otunyumiza nti ze yabaddeyo 1 hour n'atuula nako n'asoma ne Qur'ani nejjo yazzeeyo twasooka ne tugamba banneesokoleke ffe tuli ku kifa batanabagenda twatya so bambi this time it was more tricky naye nga twebaza Allah nti twasobola mu mbeera zonna ze twakozesa ne tusobola okugenda mu rawuza ne tusaba ku dduwa ne tusabira bonna abantu baffe abaali batutumya amadduwa tusaba Allah akkirize naye nga alhamdulillah Madina bweto yagendere wetwamala was it that same day oba the following day ne tusimbula ne tuvaayo ne tugenda ne twetegeka ogenda ate okola umra e Makka otuteeka tugenda Makka tukateeka Makka twali batusomesa nti tuba tugenda tulina okunaaba twetereeze tetwekuba buwoowo kubanga oba oleeta enniya ey'okukola umra oba olina osooka okwetukuza oyambale ebyambalo baatugamba wetumala okwambala okweyonja twambale ebyambalo so zezaali entegeka paka wetwagenda emikat ekifo bakita mikat wetwasalira ne tusibulukira wetwaleeta enniya labbaika Allahu
labbaik Allahul umra. Labbaik Allahumma umra. Labbaik Allahumma umra. So letwete niyya. Kasolete niyya oba otandise emizizo ejja umra toba tolina ku sala kaviri tolina kuluma njala tolina kukuba perfume tolina nyingi kati irimu ina kuwa kituuti bino byonna mashallah so mashallah byonna twayiga ne tuteeka mu nguni mu nkola so ne tulinya ne tugenda okutandika jani yaffe netandika okuleeta eyo duwa ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wali mu basi ne paka okuva eno side za Madina Mikat paka wa Maka basi elietya sasa yalina buzibu yali comfortable yalina curtains zaffe of course at that time twatambula mu budde bwa kiro of course wabeera tewalina kyolaba so it was cozy it had nice lighting yeah alhamdulillah chairs are comfortable alhamdulillah nimutambula paka kutuuka wa Maka ku masjid Aisha masibukira kasubukira ku Mikat jamu yabakwata nnyo kwanza nakozesa train ezinaliwa train mpozi waliyo twakusangayo mwasinganayo enteekateeka ina okubanga mutusingana nga ebintu byonna byakoze eki muleme kubeerawo mu lobby kubanga warabu abusi bangu obeera nabo ojja obuzino gamba ebisimu zigenda bifuna that hour oyinza okumalawo olunaku lulamba nga tebanakuwa bisumuluzo kubanga buli omu akoze eki so arrangement yeetagisanga yavunaanyizibwa abantu batambudde bakooye beetagisa okubanga buli omu atuukira mu refreshment yeetereeze akole ki enteekateeka gye twakola alhamdulillah mubateeke mubaraka naye era nzitera nnyo otambulira mu train train eyanguwa sebusiyamba kati era bentwala abo ba train namwe mwali ba train naye lwakuba waliwo ekyakyukamu katonotono naye alhamdulillah next time ojja tambulira mu train ekyama tetwasooka bannayuganda bonna otambulira mu train era ne mu hijja tawakkalu yeyafuna abatambulira mu train yokka mu bannayuganda is only tawakkal teri mulala wonna only tawakkal ekyo nkyogera ku mpewo era buli buli nakola ki is only tawakkal yafuna etegedde emu yatambulira mu ki mu train hijja wabo hijja bali bamaze ojjugula o train so we are the first twalinako n'ennamba n'akawunti yaffe nga tugirinako alhamdulillah ebyo bye mbozi z'emaka ezitagoma lojjo so tufunze Makka tubuzeeko ekikambale tutuuse Makka twatuuka Makka tutuuse Makka abantu bange twatuuka Makka kati oba olina totuuka Makka waliwo ekyo ekisaawe essaawa eri ku Swiss Hotel ogirabira eri kasola b'essaawa kati fe abagenda twali tulina ogamba bano abalala nti tunatera otuuka olaba ey'essaawa so they were all excited. Like, are you serious? Yes. Sawa. Because like seriously, your hotel it's called Swiss Hotel Makam. You know, in a hotel Mwenda Rosa. Iko hotels wirako. Mulimu hoteli, mulimu mpitifu zilimu Swiss Makam, Swiss Makam, mulimu mpitifu zilimu. Yeah, you chancing okubeera ne kumuzikitibwa haramogo gwachi. So wobo girabye. Short distance oba tuse kukaba so meaning wobo gira see close they close the weather bakita software kiriko TV the closest no olaba online ogenda ekiri the closest of all yecho software then nekudako data heat ekizimbe nga ne bakina esola oyingira mu haram no singanira kesoka ne biri ebirala ona oyinza okuva eri waggulu aba mulimu zi lifts nyingi mulimu n'okubula kubanga gye twasula lwasooka so twatuuka ne tutuuka ku Masjid Aisha we twasayida raka ebbiri is it Masjid Aisha nedda that masjid mwatuukira ddala ku haram twasooka genda ku haram then we twamala ne tugenda tuleeta niya omula yakubiri obitabudde kasa twogera ku kisaawa nga okay.
kituufu sako atuse Makka twatuukira okay yes twatuukira wali eri mu hotel yes twatuukira ku hotel Grand Makka hotel ya mulangira wo Makka mutabani wa Faisal Grand Makka kituufu baita so people we twatuukira ne tuletea ne tufuna wudu ne tu watu tukasameka ne tujja kuddaako twala kuddaako ne tufuna kumaanyi then ne tuleega ne tufuna enniya twali twagifunye eddaka kati ne tujja I think after Fajr morning Fajr we twamala osala Fajr ne tugenda okola performing Umrah ya tawa performance ya Umrah yo jima performing yali etya seka uzayima abakulembera atya Shakuzame atukulembera bambe bulungi Sitoma yatukulembera bulungi edduwa cause yali atuguidinga nagamba cause tawaf ziba tujikolera milioni 7 so yali atu advise natugamba esisooka ebbiri yagenda tulidinga ayine edduwa ze yali ategese zikola kye zigulawo ezo so bambi twakutambula bulungi abantu ng'engamba era bali bangi nga tawafu ya this time it would take a bit more time than eri an hour plus than eri kubanga abantu bali bangi oba tugenda kupapa oba otambula biki yatuguidinga natulaga the starting point nedduwa ez'okusaba nga wakalabaka byonna so twatambula bulungi yatuguidinga era teyali audible bulungi okumanya yali audible nga n'abali tebali naffe batuuka esanga balina tujoininga nga batandise okujoininga ki group mashallah Allah batadde mubaraka mashallah Allah tadde ati yali audible nga nawe oba oli mabegako of course tosobola mubeera ali kumpi mwena mu mulyawo so ne oba oliko maaso oba mabega twali tumuwuliranga bulungi era kale we twamaleeza ebbiri naffe nenatugamba tusabe edduwa zaffe kole ki so netumala tawafu netusala ezeraka ezet Maqam Ibrahim واتخذ من مقام إبراهيم مصلى sawa nisala eswala zaffe ebbiri ezimaliriza tawafu then netulega kugenda ku Safa and Marwa Safa Marwa alhamdulillah mukolo ne gugwa bulungi mukolo ne gugwa bulungi nze nogundi na Safa and Marwa at first nali era first experience najabanga ennene empanvu naye ku luno nalabanga yali alhamdulillah Mungu yajikwangwiza yajinyanguyiriza despite kubanga obadde osiibye ne Mungu yajikwangwiza byonna Allah ateeka mu bwangu byonna kituufu mashallah taala alhamdulillah wewasula ekkubiri wasulako eryo tebagamba ko byafaayo byalyo tukwaliko ebyafaayo kozi kwaliko ennyumba ya Prophet gye yazimba we yakuzaalira abaana be bonna 6 ne mukyala we Khadija we yasulanga nga kyali e Makka nga tanaba kugenda wa Madina kyekyoka yeyo street gye wayitango nabbi yennyini gye yayitako ne bannabbi bonna okuviira ku Adamu street gye wayitako nabbi erawo yali yayita ng'ajja kukola Fathu Makka conquest of Makka awo yayita era kuliko n'omulyango guyita Baabu Nabbi awo yes nzichokedde wagutu street gye wayitako wakkira essula awo nyini wasula wakkira essula wagiyita Suratul Jinn Suratul Jinn ogimanyi mukula ngimanyi kati wennyini wasula wennyini waliwo n'omuzikiti ogwali oguliwo ogumanyi baguyita Masjidul Jinn wennyini awo hoteli esooka ku Gaza Street it's a 5-star hotel mashallah taala so Mungu yakuwanako experience eyo yampa experience nalaba nalambula yo Makka this time najirambula oyiga Makka the other side najiga cause nze olwasooka namanya wano ku face of the what company haram nalisemanyi teri waliyo another what another part of Makka alhamdulillah so original Makka yennyini Ibrahim yayitawo ngayita Hajara ne Ismail era party ya okuva ku Rukunu Yaman Yemen kona n'ennywanto efeesinze eno Saidi efeesi Saidi kati creation y'ensi
nga Mungu atatonda ensi etandikira awo Mungu n'aleeta n'asitula mpaka Mina mpaka Arafa mpaka n'akomyawo bitegedde bitegedde koze awo twali tufuluma ku side ng'etuleega directly to your side wali wonna wali connection naki era akasozi akaasooka mu nsi muno koyitanga okulaba akasozi ako Jabal Abi Kubaisa akasozi ke kaasooka muki mu nsi kaliko ebyafaayo byako tuli binyolako olulala nga tugenze Makka ne Madina inshallah taala kubanga tuyinza okuyimiriza mu musana tukunyonyola ebyafaayo byakasozi ako ng'ate wasiibye naye ojja kutwala inshallah nakutwalawo nga olunaku lwakulya oli bitegeera ebyafaayo byako biidhinillahi taala kiki weebaza tawakkalu ekyenjawulo then ne balamazi bano baali batya embeera zaabwe what did you miss kyolabanga kiki weebaza tawakkalu n'abala then otukungire n'abantu bajje mu tawakkalu bwekibanga wandisaanidde olabanga kyekisaana abantu basaana otamanyi tawakkalu ng'obagamba bate basaana nabo mbagambe era ng'obagamba nedda temujja n'otawakkalu anyway so I mean mbadde like mbakotiza tawakkal kyensinga obeebazaako first of all mwatwagala omukwano manyi kasi otambula n'abantu nga there's this kind of connection musobola okwogera kubanga mwatutwalanga mu bifo ebimu kati nze romance yanankitegedde batya ekyekifo ye nze nakimanyirako good nga batutwala ne batutuuza ku nsaniya ne tulya tulaga omukwano mu byonna kyenyagala okugyamu batulaga omukwano nga newoba waliwo ekikunyigiriziddwa osobola okuba approaching abali bantu bango approachinga n'obagamba then ne bakugamba bwe ne bakamfatinga n'okukitegeera kyo n'otakirwako then batusomesa bebaza batusomesa nze kati nga ngambe waliwo emisomo egimu twabisomanga mu Islam ne waliwo ebintu ebimu manyi obuto musoma kuyita ne temukiteeka tat yes so mwatuyigiriza ne mutujjukanya ne mutulambuza okusula mwatusuuza kumpi kati Madina mwatusuuza kumpi naye kati ekifo eky'Emaka era nga kyekituufu sijalimba kyali wala from the mosque ne nga shehe wagambye ndibuka nti hoteli esooka kusula yesookera ddala tikyali wala kyali walako naye era mwalimu compared waliwo nasula ekifo kyalina ebyafaayo byakyo n'okuyiga kubanga twayigamu ate ne tulambula ebifo kyatuyamba okulambula the biggest part of Makkah ne the most important part of Makkah sekugenda bugenzi kufuluma so bame batulabirira bulungi era ngamba abo bonna abagala otambula nga mwagala comfort mwagala okuwulira nti mwagala umrah yammwe ne hijja bwa mwagala kuganyulwamu etuuke tawakkal is the way to go cause ze navayo nga nange mpulira ddala umrah yange sente zange tezinsaze buli kimu kye nabadde njagala nkifunye umrah yange nakitegeera nti naye ekoze kikozi baddamu ate ne batukozesa umrah ey'okubiri ne batugaidinga ne batubuulirira nti oba osobola okuddayo n'osaba bwoti so bambi tawakkal tubeebaza byonna bye mwatukolera n'otukomyawo bulungi twatambula bulungi tukomawo bulungi za munda abasiinaako eniham nagenda bulungi nakomawo bulungi so alhamdulillah akaba yino nagirekayo naye naga abasigaye agirekayo kagira mbeereyo nakano tweyanze totumidde second sikutano okutumira ntumidde family yange nabo bambi basabira muddeyo n'abantu bonna abagala okugenda bambi ku umrah n'okola hijja mbakoola bambi Allah abasobozese nanange yansobozesa bagala nnyo mbeere bulungi. Assalamu alaikum. Tweyanze banaye tweyanzege oyezura namuli mulamazi agala ya Makka atambula nayo wano Kaaba atambula nayo wano era tayagala kwawukana na Kaaba. Mungu akuwa bulungi mashallah taala
tuli kumagoba gate tugenda osinkana inshallah Tawakkal Travels wetuli jangu tukutwale makane Medina for Hajj and Umrah services. Umrah yona joetaga twina family packages, twina arrangement ya December balance do sasula, twina everything which is customize whatever to sala tickets to accredited by IATA jangu lugendo lona tujja tuteeka inshallah taala. Is Tawakkal Travels in action whenever Tawakkal sneezes. Sijja kamala yo whenever it sneezes ako kijja kugwako mbeera abasoma history mugende mukafune. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.